kuno eno revelation kuno kubikulirwa Yesu Kristo okubagamba nti Mukama temunoonyeza mu nsozi kitegeeza nti olusozi lwali lulanga Kristo nga Kristo bwajja olusozi lukola ki kubanga yennyini abagamba nti nze jjinja ekkulu. Musa bwe yatambula mu ddungu yakuba omuggo ku lwazi ne luvaamu amazzi abaana ba Isirayiri ne banywa. Yesu Kristo ng'agamba nti nze lwazi era nze agaba amazzi ag'obulamu. Mu Yokaana 4 Yesu Kristo asinkagana omukyala ku luzzi lwa Yakobo ne ku lusozi lwa omukyala amubuuza ne gwe osinga jjajjaffe Yakobo yatuwa oluzzi luno n'olusozi luno okusinzizaako. Amugamba nti asinga Yakobo ali wano naye ng'omukazi alina ekikwate. Tulina okujja ne tusinza era wano we tuwonera kituufu babanga bwe bakola ki bwe bawonera. Era n'amugamba munnaye mpa ku mazzi n'amugamba munnange tolina nakalo. N'amugamba kale singa obadde omanyi akusaba amazzi wandimuwadde kubanga naye yandikuwadde ku mazzi omuntu ganyako nataddamu kulumwa nnyonta. Era omusango ogutuvunaanye guli mu Matayo 25 tandikira 42 omaleyo paka wansi. Omusango ogwo ng'ogugamba nti bwe mwandaba nga ndi bwereere ne mutanyambaza, mwandaba nga enjala ennuma ne mutampa kyakulya, mwandaba nga siina waakusula ne mutampa waakusula, ne bamubuuza nti twakulaba ddi ng'oli bwereere ne tutakwambaza ssebo. N'abagamba nti bwe mutaabikolera oyo omu ku baganda bammwe nange temwabikola. Kati awo ng'agezaako tulaga nti situsinza bizimbe, situsinza nsozi. Kuba siriiyo. Siba siriiyo ndi mu mmwe. Laga okwagalako era ogenda okulaba nga ne mu kusiiba kwennyini kwayogerako. Mu kusiiba kwennyini Mukama waffe Yesu Kristo kwayogerako. Ng'era akugamba nti sembeza omwavu mu nnyumba yo atalina kyakulya muwe ekyokulya. Era ng'olaba omusango gwagamba abantu muvunaana mu kusiiba gwe musango gwe gumu era gwabavunaana eno okusinza Yesu Kristo. Singa leero ajja n'agamba ntwala kanisa yange njagala gwandaba nawe Sami ali wano ombuulire ku yeekaalo yeekaalo ya Katonda kuggwe n'ekizimbe atwala ani? Nze. Ani yeekaalo ya Katonda gye tulina okuvunnamira oba gye tulina okuwa ekitiibwa? Yenze. Kati bw'abanga Sami yeggwe yeekaalo ya Katonda kitegeeza tusinza ebintu, tusinza ebibumbe. Erutegedde. Okugyamu engatto, Musa yajjamu engatto olw'ensonga mu ndagaano enkadde yonna Yesu Kristo agamba nti bw'osoma Matayo 13:34 omaleyo wansi, Bayibuli egamba nti we saayogerera mu ngero awo saayogera. Byonna nabyogerera mu ki? Mu ngero. Naye ekiseera kirijja lwe soogera nammwe mu ngero. Watayogera naffe mu ngero mu birooto amanyi okubeera open n'atubuulira ntayogedde mu ngero. Eriyo waayogera ng'ayogera mu ki? Mu ngero. Kati bwe tuba tukkiriza omwoyo wa Kristo nga tumukkiriza, omwoyo wa Kristo yakka ku ki? Awo tulira mu bikolwa by'abatume 2 omwoyo nakka ku baki? Kati ekyebuuzibwa omwoyo abeera mu kizimbe abeera mu muntu? Teyakka ku kizimbe. Yakka mu ki? Kubayigiriza. Wadde baali mu kisenge ekyawaggulu naye yakka ku ki? Kubayigirizwa. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya internet.
internet. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne teknologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yosh Tech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Agugi mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs, bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Wiso tasobola kuwa bubaka bw'otategeera. Kubanga era obubaka bw'abakuwa olina obutegeera buba bubwo obutegeere. Oba nga si bw'abalala osobola obutegeera oba nnyonnyole. Bannabbi bonna abaabeerangawo ebiseera byonna Mukama Katonda yateekangawo ba interpreter. N'ebirooto byennyini mwabangamu ba interpreter. Daniel yavunula ekirooto kya kabaka. Joseph yavunula ekirooto kya Falaawo. Nga abitapulitinga nga Mukama wabadde nga byekwese. N'abituuna abijjayo mu bulambulukufu bwabyo ne bifuuka ebiramu. N'ebitandika okukola omulimo. Daniel bwe yavunula ekirooto kyatuukirira. Kati I think ekyo tukitegedde. Kati nyina obuzibu nze n'aboogera mu nnimi naye nga buli wasaba asaba ekintu eki kimu mu lulimi olwo. Andi kati wali njawulo n'Abayisiraamu. Ali e Madiina ebigambo byayogera ali e Uganda byayogera. Ali mu China byayogera ebigambo nono byakola ki? Byayogera. Naye ebigambo ebyo bizza mu Luganda bikola ki? Bitegeerekeka. Era biina interpret yaabyo byabizza mu Luganda. Naye babizza mu Luganda tosobola byogera. Okay. Kale, I think ekyennimi ekyo kitereezezza. Okujjako kati ng'oli ayagala kuwakana buwakanya. Anti kati okuwakana tuba tutereezezza butereeza. Brother Sami. Okuwakana tekusobola kubulawo. Kujja kubaawo. Naye sooka otuule wansi. Osooka otegeere Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Ayinza okumpa message gye sitegeera. Bottom line teri muntu abeera mu piwa ne bamubuuza ne bamuwa Piero ewa P7 nga tamumanyi. Kibula Bayibuli egamba nti omuto esaana mata. Omukulu asaana emmere ki? Ng'akuze. Asaana emmere. Engumu kuba akuze asobola ogigaaya. Okitegedde? Kati bwe tuba tunoonya Katonda tusooka nga twakkiriza. Kubanga omuntu atuuka okuba nga ayogera ennimi aba akuze. Kati ennimi ze twogera zino
tusooke tumanye tudde buziba amaaso ga Katonda. Kituufu ennimi zino tuzoogera naye Katonda yatuwa obubaka. Njagala babuulira nti eriyo abantu abali mu ddiiro nga bamanyi baatoloka nga bakyali mu ddiiro nga gw'omanyi wafuluma naye nga bulaaza okyaliwo ng'oddukira omwo omulaba akulaba ozannyira mu ddiiro lyaga kubanga omulabe kasita akuwa ennimi nze nsaba mu lulimi lwentegeera lwesitategeera silusabira era bwe nfukamira wansi ne mugamba Mukama nkwebaza ku lw'ekyokulya n'ekyokunywa manya nti abitegedde era oba ekyo ekirabo gwe okuba tokirina ekirabo kyogera mu nnimi oyinza oba tokirina kale nnyinza okuba sikirina naye nina omwoyo omutukuvu. Amiina. Kale kaakati era mu bye twayogera ebingi wagenda n'ogamba nti Yesu Kristo tebamunoonyeza mu nsozi. Akawo komenti omulaya omwami bino byendiko be baba batwala initiative n'okunkubira ninaŋŋamba nti nze ya komenti nze wenti ne wenti nagaa naye kati brother Jeremiah ayagala tugamba Yesu tali mu nsozi ng'ate ne Musa amateeka yagafunira mu nsozi ng'ate ensozi alina ekyandikwa kye yampa kyakikwata bulungi naye yaŋŋamba nti Bayibuli egamba munoonye mu sijja kwogera bye siri sure of abaana bayinza okunkwata ensobi batambuze ekyo naye ng'agamba nti bonna abasinga bwe tulaba baagenda mu nsozi lwaki ogaana abantu okugenda mu nsozi nti Katonda tali mu nsozi ndoza interpretation gye bataategeera sooka obaddiremu. Neebaza Kristo ku lw'okumpeera omukisa ogwo kubanga buli lwempulira message bwete ey'okusomesaako kinnyamba okuddamu ate okuddamu okugijjayo nga bwena okubeera. Kati ekisooka mu byonna Katonda abeera luddawa? Ekibuuzo, Musa okwambuka ku lusozi mu kyamateeka 9:9 Musa alyoka asiba ennaku 40 Mukama awandiike ku bipande bibiri ebyamayinja abimu abireetera abantu. Era bw'osoma mu kyamateeka 9 atandikira ku lunyiriri olw'omukaaga ng'okka wansi ojja kulaba nga Musa okwambuka ku lusozi Mukama omuwa amateeka. Olusozi kye kintu ekigulumidde okuba waggulu ennyo. Olusozi kye kintu ky'osobola okubeeramu n'olaba awantu wonna. Ekyali kuno eno revelation kuno kubikkulirwa Yesu Kristo okubagamba nti Mukama temunoonyeza mu lusozi kitegeeza nti olusozi lwali lulanga Kristo. Nga Kristo bw'ajja olusozi lukola ki? Kubanga yennyini abagamba nti nze jjinja ekkulu. Musa bwe yali atambula mu ddungu yakuba omuggo ku lwazi ne luvaamu amazzi abaana ba Isirayiri ne banywa. Yesu Kristo ng'agamba nti nze lwazi era nze agaba amazzi ag'obulamu. Mu Yokaana 4 Yesu Kristo asinkagana omukyala ku luzzi lwa Yakobo ne ku lusozi lwa omukyala nga mubuuza naye gwe osinga jjajjaffe Yakobo yatuwa oluzzi luno n'olusozi luno okusinzizaako. Amugamba nti asinga Yakobo ali wano naye ng'omukazi alina ekikwate. Tulina okujja ne tusinza era wano we tuwonera. Kituufu babanga bwe bakola ki? Bwe bawonera. Era n'amugamba munnaye mpa ku mazzi. N'amugamba munnange tolina nakalo. N'amugamba kale singa obadde omanyi akusaba amazzi wandimuwadde kubanga naye yandikuwadde ku mazzi omuntu ganywako n'ataddamu kulumwa nnyonta. Omukazi kyava yeebuuza n'agamba naye ani ono? Kati omukazi bamala kumulagula obunabbi awo Kristo waakolera ate obunnabbi. N'amugamba walina baabalo 5 naye ne gwolina kati si balo. Omukazi n'agamba byonna byogera bituufu. N'addayo ayita abantu mu kibuga negolese mu nnyumba ne gwolese mu nnyumba si wuwo. Kitegeeza nga Kristo azze n'alaga ekyaliwo n'alaga n'abagamba nti era yabagamba kiseera kituuse bwe mutaliddamu kusinziza ku lusozi luno.
mu Yokaana 4:24 n'agamba ekyo kiseera Katonda tumusinze mu mwoyo n'amaki n'emazima. Kyali kitegeeza ki? Ti Katonda si wa bisozi, si wa bizimbe, si wa yeekaalu zino zetubeeramu ezizimbiddwa emikono gy'abantu. Kuba mu Mikono y'Abatumye 17:24 Bayibuli egamba Katonda tatuula mu bizimbe ebikolebwa na mikono gy'abantu. Naye Katonda atuula mu bizimbe byakozesezza ye n'emikono gye. Bw'osoma mu Bakolinso 3 ekisooka, Bakolinso ekisooka 3:16 okutandikirawo awo etulaga nti emibiri gyaffe temumanyi nti emibiri gyammwe ye yeekaalu ya Katonda, Omwoyo Omutukuvu mwatuula. Ekisooka, ani kanisa ya Yesu oba kanisa ye Yesu eruwa? Ekyo kye kitulemye okutegeera. Singa tutegeere kanisa ya Yesu na kanisa tugiyambye tutya, tujja kumanya nti tulina ate kusereka by'amabaati mategula na maki. So ekyo ekyensozi Kristo yabijjawo. Ebintu byonna byava Bebulaniya 7:12 amateeka gaali galina okukyusibwa ag'ekireevi na buli kimu kyonna kikyuke. So tulemera ku mateeka tuba tuli eriyo abantu abatunuulira ebintu mu mubiri nti bwe ngenda ku lusozi oba lwegundi bikola, bwe naasabira egindi kikola, bwe naasabira egindi kikola. Ekikubulamu kyakukkiriza nti awo wooli waali. Era amaaso gajja kati ku Kristo n'otunuulira. Olaba amazzi ge bakuguza n'omuceere gwe bakuguza na buli kimu byoleeta mitwalo ezimanye emeka, bw'ogenda kuddukira n'ogusabira era gukola. Ekitubulamu kyakukkiriza nti amazzi ge bakuwa akacupa bwe kati emitwalo 10 era nagano bw'ogasabira gakola kye kimu. Tuleme kukkiririzanga mu bitundu nti bwe navaako ewaka ngenda ku lusozi ebintu byakyuka era ngenda ku lusozi kusaba. Kitegeeza amaaso gali kati ku lusozi. Kitegeeza otandise okusinza ebibumbe n'ebifaananyi. Naye nga Abaleevi 20 okutandika Bayibuli egamba tetusinzanga ebibumbe n'ebifaananyi. Newankubadde okusinza amayinja amalobo gateeka mu bitundu byaffe. Tetusinzanga bibumbe na bifaananyi. Kati mu kusinza ebibumbe n'ebifaananyi mubaamu okusinza abantu n'ebitundu n'ebizimbe. Kitegeeza olumu tusinza n'ebitundu nti wasambira mu kitundu ky'egindi ne ku lusozi lw'egindi bikola. Ngenda genda nsiibya dry zange wesinga bwe nsaba Mukama ajja kumpa. Utawaanira bwereere. Kwe bayita okusinza ebitundu n'ebibumbe n'ebifaananyi. Anda bakoma ku bibumbe na bifaananyi. Nti gwe kasita okkiriza nti Sami kasita nkwatako bukwasi bw'ati n'agamba buli kimu kibeere toola ng'okukkiriza kwemwe kuli kyagamba kigenda kukola, naye ogenda kuba tosinza Katonda, sinza Sami, ogenda kuba osinza muntu. Kati position y'okusinza abantu Kristo gye yajja okujjawo. Kubanga lwe lusozi agamba temumanyi nti muli kibuga kya Katonda. Olusozi Sayuni olugulumivu. Kati Katonda bwe tunuulira ensozi ezigulumbidde waggulu tulowooza nti Katonda mwali, tuba tumaze okukkiriza nti Katonda tali mu ffe. Yes. Kitegeeza Katonda tuba bagamba ali mu nsozi ezo oba mu kintu kyonna ekyo. Gwoba omaze okwekakasa nti sirina Katonda. Anti kati waliwo abagendayo nga just bagenze kweyawulako. Waliwo okweyawula ng'omuntu awulira wali tawulirawo mirembe, ekyo kyanjawulo. Naye oliyo omuntu nga ye mind ye yakikwata nti bwe yasaba ku lusozi awo yafuna ettaka. So alina okuddayo. Bwe yasaba n'omusumba gundi yafuna ettaka. Oba osinza musumba. Kati n'akimanya nti musumba gundi aliko amafuta era n'ekigambo kiwulikika nti nze nsinza Katonda wa musumba gundi. Ebyo byantama bya kisiru ebyo sima Katonda wa wano. Yesu wange akola. Bana Yesu abeera sayidi ki? Gwe mugamba ndi Katonda wa awo kakasa bw'ova onodde wakati tufu oba omulesaawo. Sima Katonda wange, sima Katonda wa musumba wange. Sami mubamba Katonda Sami Yesu Kristo bamubuuza mu Luka 17:20 paka 21 bamugamba naye Mukama waffe obwakabaka bwa Katonda bujja ddi?
n'abagamba nti naye temugenda bulaba nti oba bululu oba bululu. N'abagamba mu 2:1 n'abagamba nti obwakabaka bwa Katonda buli bumu. Omuntu era bw'osoma Yokaana essuula esooka olunyiriri olw'e13 n'olw'e14, Bayibuli tugamba nti Yesu yayambala omubiri. Kyali kigambo, kubanga mu ntandikwa egamba nti kyali kigambo, kigambo n'abawali Katonda, kigambo n'aba Katonda, kigambo n'abeerako gye tuli. Kati kigambo n'ayambala omubiri. Era n'atugamba nti temumanyi nti mmwe mwazimbibwa ku musingi ogwa Kristo, muli nga Kristo ly'ejjinja ekkulu ery'oku nsonda abazimbire baagaana. Nga kyagezaako balaga nti nze situula mu bizimbe bikolebwa na mikono gy'abantu. Isaaya 6:1 Bayibuli negamba nti eggulu y'entebe yange, ensi katebe ka bigere byange, nnyumba ki gye mulinzimbira? Mu lubereberye 2 olunyiriri lwa 7 Bayibuli nga mu Yesu Mukama Katonda akwata omukka ogw'obulamu agufuuwa mu muntu, omuntu abeere omulamu. Tulaba nga ye yeekaala esooka ey'olubereberye. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Yesu Kristo akomawo atugamba nti yagala muntu munno, nga kyagezaako tugamba ye yeekalo yange. Buli akola okwagala n'asika owooluganda n'amusembeza aba asembeza nze. Era omusango ogutuvunaanya guli mu Matayo 25 tandikira 42 omaleyo paka wansi. Omusango ogwo ng'ogugamba nti bwe mwandaba nga ndi bwereere ne mutanyambaza, mwandaba nga enjala ennuma ne mutampa kyakulya, mwandaba nga sina waakusula ne mutampa waakusula, niba mubuuza nti twakulaba ddi ng'oli bwereere ne tutakwambaza ssebo. N'abagamba nti bwe mutaabikolera oyo baganda bammwe nange temwabikola. Kati awo ng'agezaako tulaga nti situsinza bizimbe, situsinza nsozi. Kuba siriiyo. Siba siriiyo, ndi mu mmwe. Laga okwagalako era ogenda okulaba nga ne mu kusiiba kwennyini kwayogerako. Mu kusiiba kwennyini Mukama waffe Yesu Kristo kwayogerako. Ng'era akugamba nti sembeza omwavu mu nnyumba yo, atalina kyakulya muwe ekyokulya. Era ng'olaba omusango gwagamba abantu mu bavunaana mu kusiiba, gwe musango gwe gumu era gwabavunaana eno mu kusinza. Ne bamubuuza n'etteeka ki ekkulu, n'agamba nti yagalanga muntu munno n'omutima gwo gwonna. Natayo 7:12 nti ago ge mateeka era bye byabannabbi byonna oba obikoze. Teri kirala. Gwe sembeza wa Luganda. So si kubeera muno bitubeera mu bukubagano gundi yagobye gundi. Ebyo tebitugattako. Naye okusinza okutuufu kuli mu mutima gwa muntu. N'omwoyo omutukuvu akikakasa mu Ebbulaniya 10 olunya olw'15 n'olw'16 nga n'omwoyo omutukuvu akakasa nti amateeka n'ebiragiro byonna biri ku mitima gyaffe ne mu mmeeme zaffe n'emyoyo gyaffe. Kale, Samike gegange bannange mugende mu subscribing mu visitinge ku channel eya Jeremiah bagiyita amazima
mu Kristo Yesu ogenda kusangayo Jeremaya yekka. Togamba nga ate kati wemba labye eno ate kakati wemba labye eno eri kyekintwala lwa nsonga ate n'ebyeri birala. N'ebyeri birala era tekijja kwewunyisa sometimes omulundi ogumu okulabayo. Tekikwewunyisa nga nange olumu gyendi eri birala neeno birala. So mugende musubscribing era okundaga nti Jeremaya mumwagala ngenda nange kati kukipimira awo nga bamukoma mu message we love you ngenda kikeberera awo ndabe bameka. Naye wadde kankatereezemu katono wadde munjagala naye si nnyo okwagala kwonna temukuteeka nnyo mu nsi. Ekyo nsiba nkyogera Jeremaya talina kyali bwe kiri. Jeremaya talina kyali. Jeremaya muntu nga nze, muntu nga ggwe. Jeremaya muntu assa yeebaka. Naye Jeremaya ebigambo byayogera tabyogera nti omwagala ennyo. Kyolaba nze nnina obuzibu n'abansaba ennamba nga bagamba nti era ndowooza kati mbawonye kubanga eri ku channel namba yo gyeri. Baagala okugenda mu WhatsApp gurupu ye era nayo gyebiri. So abadde baŋŋamba mpa ku nnamba ya Jeremaya mpita mu mbeera endya nnyambe. Abo mbadde sibawa nnamba kubanga awo mba ndabanga bw'obwesigwa bwo naawe abutadde mu Jeremaya. Waliwo neyankubirako naŋŋamba musumba nsabiraako omwana we talina school fees agenda ku university naye ng'asomye okuva P1 twagenda ku university. Kati nze buli wenkisensinga nti omuntu yenna gonsabako ennamba newata wa Jeremaya yekka naye ndabanga obwongo bwo bwonna n'okwesigwa obutadde mu Jeremaya because Jeremaya wanaakusabira n'otabifuna ogenda kunyiigira Jeremaya. Bwe kiri Katonda wa Jeremaya takola. N'ebyo bisitole bya Katonda wa gundi, Katonda wa wano, tubikomye. Katonda Kristo gwe tukirizaamu ali omwo, oba oli waka oba olina woolaze. Kakati jjawo ne kino ndabye ng'ebikwataganamu. Ekintu ky'okugyamu engatto mu kyaki lira musajja aŋŋamba naye kati Jeremaya simutegeera kubanga Jeremaya ye waba takiraba nti ne Musa we baamukyalirawo nga ajjamu engatto kifo ky'olimu kiki kitukuvu n'azijjamu. Jeremaya aba takitegeera nti woba osobola okuggyamu engatto mu nnyumba yo gy'osula ereme kuddugala. Kyogamba yeetaaga magezi ky'okutegeera nti n'ennyumba ya Katonda tolina oggiwa ekitiibwa, toyingizaamu bigatto byo gy'olinnye ne gy'otambulidde. Okategedde? Naye ngamba nze munnange onkaliza bwereeri. Nze nja mmuleeta mubuuze. Kakati nze neebaza Katonda olw'omukisa guno gwakyampadde nkyali mulamu. Mukama nkuumye nga ndi mulamu nampa amagezi okumanya n'okutegeera. Weewaawo sinza kutegeera nga mulala bwakola ki bwategeera naye kusinzira ku levo yange mu kumanya kwange awo wenjokoma. Sami bwe ntuula wano bwe nti njagala ombulire kye mba nkola. Oba otudde kati ngoye ekyokola kati kulaba otudde naye olowooza simanyi kyolowooza na mu bwongo obwo. Kati nakino njagala nakyo wasigira ekifaananyi abatulaba soose nenkuwa ekifaananyi nga ntudde ensirike ofumiitiriza. Kati nakino osaba kati kino kyebaagala okulaba. Naate megako watugamba mbu ekyoto tulina okikuuma nga tekizikira ne tuba tulina bye tukola. Ekyoto sinagaanako temukiyiwa mu mazzi mukireke. Ensi kyeyagala okulaba kyekino nti tusaba bwetowaza buli omu n'ategeera. Naye bwe ntudde wali obwedda ndi mu kusaba ngera ekyoto kyange kikola ki? Anze nkulabye ojjaddemu
kati omuntu bwakulaba bw'atyo takakasa nti Katonda waali. Olina kati kino kikolwa, kino si kikolwa. Kati kino Kristo kyatugamba okuvaako. Mwewombeeke tusabe. Okwo kwewombeeka kwa kungulu. Oli yeewombeeka naye ng'alowooza gye yayitidde. Kati nsobola osirikira eddakiika aga nga ndi mu kusaba n'okwegayira n'okusinda okutayogerekeka nga nsaba mu mutima gwange naye nga nsiriikiridde bwe nti naye nga si birowoozo nga negayira Mukama antaase nsobole okwongera okumumanya n'okukolaki n'okumutegeera. Naye ate ensi eyagala erabye nga Jeremaya avaamu ebigambo bayogera bw'ati bayogera bw'ati bayogera bw'ati. Kati mu kaseera kano nja kwogera kubanga weetaaga owulira naye waliwo akaseera k'oteetaaga ate wulira Jeremaya nga weetaaga otuule nga we mbadde ntudde osooke weebuuze naye Katonda ono yatonda eggulu n'ensi njogedde naye ntya? Abantu njogedde nabo bampadde amagezi maki mangi naye Katonda njogera naye nti nzijja ku kibuuzo kyo. Nze wendi. Kati bwe tuba nga tusinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima tulina okuggyawo ebirabika tuteekewo ebitakola ki talabika. Bwe tusinza mu mwoyo, omwoyo talabika na maaso. Kati okuggyamu engatto n'oyingira mu kyaki tekyawukana na musiraamu anaaba ebigere agende nga mulongoofu. Kabonero ka respect. Respect kituufu n'okuggyako enkofiira nga oyogera n'omuntu naye respect. Omuntu okuwuliriza n'otamu headset omuntu bw'ayogera nayo nga headset zirima kiraga butali bwetowaze. Omuntu okwogera naawe ng'omukono gutadde mu nsawo nakyo tekiraga bwetowaze, kiraga buvoozi oba ovodde omuntu. Naye nze kyengezaako okwogerako njogera ku mwoyo wa Kristo bwe tusinza mu mwoyo ne mu mazima nti okusinza Katonda ekizimbe kye tugiramu engatto twawule si ye si Katonda. Yeekaalu ya Katonda agitugambye yenze yeggwe. Kati bwebanga yeekaalu ya Katonda era gamba temumanyi nti mmwe muli yeekaalu ya Katonda omwoyo omutukuvu mwabeera. Kati kyensinza olaba kiikino I think we twawukanira oli kwe kutegeera yeekaalu yeeriwa. Kyawandiikibwa kino ndowooza nkipuleyinga awo yeekaalu yeeriwa kubanga oli waategeera nti yeekaalu yeeno we tugenda okutegeera kati tusoke tutegeere yeekaalu yeeriwa. Soko kipuleyinga awo tusoke tutegeere. Kankipuleyinge wano tukimanye. Puleyinge tulabe. Temumanyi nti mwe muli yeekaalu ya Katonda era nga omwoyo wa Katonda abeera mu mmwe. Omuntu yenna azikiriza yeekaalu ya Katonda, Katonda alizikiriza omuntu oyo kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu ye mmwe. Omuntu yenna teyeerimbalimbanga. Omuntu yenna bwe yeerowoozanga okuba omugezi mu mmwe mirembe gino afuukenga musirusiru alyoke abeere omugezi kubanga amagezi agenzi kankaddemu gategeere omwoyo omutukuvu mwakola ki mwabeera kubanga Bayibuli etugamba nti omwoyo omutukuvu mwabeera abeera mwani muffe era tetumanyi nti ffe tuli yeekaalu ya Katonda. Temumanyi nti mwe muli yeekaalu ya Katonda era nga omwoyo wa Katonda abeera mu mmwe. Omuntu yenna azikiriza yeekaalu ya Katonda, Katonda alizikiriza omuntu oyo kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu era ye mmwe. Kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu era yaani so kitegeeza we tujjamu engatto tuba tusinza kizimbe kizimbe kye tuwa respect tekiddugala. Bannange kantereze ffe yeekaalu wonna wensobeza mu nsaasire mu nsonyi okuba nange muntu naye kyenjagala funa tutegeera amaki amazima. Yesu Kristo singa leero ajja n'agamba ntwala kanisa yange njagala gwandaba nawe Sami ali wano ombuulire ku yeekaalu yeekaalu ya Katonda kuggwe n'ekizimbe atwala ani? nze.
Ani yeekaalu ya Katonda gye tulina okuvunnamira oba gye tulina okuwa ekitiibwa? Yenze. Kati bw'abanga Sami yeggwe yeekaalu ya Katonda, kitegeeza tusinza ebintu, tusinza ebibumbe. Lutegedde. Okugyamu engatto, Musa yajjamu engatto. Olw'ensonga mu ndagaano enkadde yonna, Yesu Kristo agamba nti, bw'osoma Matayo 13:34 omaleyo wansi. Bayibuli egamba nti we saayogerera mu ngero, awo saayogera. Byonna nabyogerera mu ki? Mu ngero. Naye ekiseera kirijja lwe soogera nammwe mu ngero. Watayogera naffe mu ngero, mu birooto amanyi okubeera open n'atubulira ntayogedde mu ngero. Eriyo waayogera ng'ayogera mu ki? Mu ngero. Kati bwe tuba tukkiriza omwoyo wa Kristo nga tumukkiriza, omwoyo wa Kristo yakka ku ki? Awo tulira mu bikolwa by'abatume 2. Omwoyo nakka ku baki? Kati ekyebuuzibwa, omwoyo abeera mu kizimbe, abeera mu muntu? Teyakka ku kizimbe. Yakka mu ki? Kubayigiriza. Wadde baali mu kisenge ekyawaggulu. Naye yakka ku ki? Kubayigirizwa. Era Mukama waffe Yesu Kristo ga ndiyiwa omwoyo wange kwabo abalina omubiri n'omuki? Ndiyiwa ku mwoyo wange ku musajja n'omuki? Tayogerako kizimbe. Yennyini agamba nti ngenda kumenya yeekaalu eno gizimbe mu nnaku 3. Tosobola zimba kizimbe mu nnaku 3. Yennyini ayogera wano mu Yokaana 2:19 paka 21. N'agamba ngenda kumenya yeekaalu eno gizimbe mu nnaku 3. Abantu bonna ne beekalakaasa tasobola gimenya. Eno yazimbibwa bajjajjaffe emyaka 40. Ne bw'osoma n'okkirira wansi paka ku 21. Naye nga yali agamba nti yali ategeeza yeekaalu ey'omubiri gwe ye nga ye. Simanyi oba okitegedde. Kati bwe tubanga tunoonya yeekaalu ya Katonda gye tulina okusinzizaamu, tulina kumanya nti tusinziza mu mwoyo. Mu kizimbe tuba tugenze kuŋŋaana. Kuwulira bye tuba tetukola ki? Tetuwulirangako. Ekitegedde. Naye ng'ate okuŋŋaana okutuufu ne mu mwoyo tuba tukuŋŋaanye. Kati ssaawa zino tukuŋŋaanye mu mwoyo. Mu mwoyo ne mazima. Kati olina by'oyiga, nange nyina byenkola ki? Byenjiga. Nti ekkanisa ya Katonda Sami eri munda mu ggwe. Era bwe ndeeta essaati ne ngikuwa, bwe ndeeta empale ne ngikuwa, bwe nkugulira ekyokulya n'ekyokunywa, mba ntadde mu yeekaalu ya Katonda. Era Mukama ampa empeera. Ng'oyagala okumanya ebiriko, tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services. Bw'ova ku bano ogenda kuwa ngatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya yintaneeti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi. Era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya, tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku 07 519 715 oba 0787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Kati nze ntegedde yeekaalu ya Katonda kye kibadde kiconfusing. I think tukitaanyiza. Anti kati yeekaalu ya Katonda omuntu tasobola gimanya nga tasoose kumanya neiba we. Kubanga bw'amanya neiba we agenda kumanya yeekaalu ya Katonda. Abooluganda, okugyamu engatto si kibi. Ne bw'oba oyingira mu nnyumba yo kuwa respect nnyumba yo. Nnyumba yaani? Nnyumba yo. Naye Yesu ayogera ku yeekaalu ya Katonda. Ennyumba ya Katonda si kizimbe. Nnyumba ya Katonda ate nga tukirabye ennyumba ya Katonda ye ggwe. Era bw'oba toyagala nnyumba kuddu, bw'oba oyagala ennyumba eddugale eyingiza engatto. Bw'oba toyagala eddugale zijjeemu, bw'oziggyamu engatto oba wa respect ennyumba yo. Bw'omuntu
Yes. naye ate oba towadde kitiibwa Katonda. Twawule ebintu bibiri. Katonda yatonda eggulu n'ensi, ye yennyini agamba tabeera mu bizimbe byaki bizimbiddwa na mikono gy'abantu. N'agamba yeekalo yammwe entuufu, n'agamba temumanyimu emibiri gyammwe ye yeekalo ya Katonda, Omwoyo Omutukuvu mwabeera, era buli azikiriza yeekalo ya Katonda nange ndimuse, kubanga yeekalo ya Katonda eri mu mmwe. Ensonga lwaki twabuuzizzaako ku bibuuzo eri emabega nga twogera ku kizimbe kyali kigenda ozimbibwa. Nakugambye basooke balowooze ku muntu wa wansi. Omuntu wa wansi ye yeekalo yaani? Ya Katonda. Okumuteerawo obuyambi, wanayambiddwa atya, mu mbeera bw'etyo akwatibbwako atya, bw'alwaza ayinza kukola atya, anaddukira wa nga ebintu bitabuse, embeera eganye bamugobye ku ttaka, addukire wa? Ffe ng'abalokole tulina okukola ki? Okutunuulira. So yeekalo ya Katonda ye ggwe andaba. Era bw'oyamba neyibawo ogenda okuba otadde mu kyaki era mu yeekalo ya Katonda, era nga okoze ekyo Mukama Katonda ky'ayagala. Kale ekyo nakyo tulabika tukitereezezza. JS mugende mubanoonye ne Yoshtek mufune ennamba ezo okuva mu Kalango. Naye atera okukubirayo JS n'okwata ennamba eyo n'omukubira ng'ate omusaba nnamba y'omuntu gwe walabye ku channel. Bannange ekyo kikyamu mukikomi. Olumu aba tabayina, olumu aba tabamanyi. Okitegedde. JS mukubireko ng'omuwa bizinesi. Musajja musawo. Ate babisoma. Tobigwamu bugwi. Sireba ne yaba Jeremiah eby'ekiyaaye ebya sitaani musima baloota eddagala. Biri byakusoma, eddagala lyatunda libeera nga lyakakasibwa bulungi nnyo nnyini ddala muterina busi. Waliwo eyankubirako essimu n'aŋŋamba njala genda wa JS eyo naye eddagala lye likola. Saamuddamu, namugamba bugambi munnange nkuddemu ki kati? Kubanga okujjanjaba tujjanjaba naye si ffe abawonya. Katonda yawonya. Kati wombuuza ekyo naye nga gendayo ajja kubeera ng'akuyamba. Waliwo bendabyeko abagenzeyo ne bafuna eddagala lyene nga bawa obujulizi. Then Yoshtek ebintu bya kompyuta, olinayo kompyuta gyoyagala biki byonna munoonye kajja kubeera ng'ate akuyamba. Kale kati bantabukira baŋŋamba nti nkola ensobi. Ensobi esooka kuleeta Jeremiah naawe obujulizi. Naga era obujulizi babwagala, ekyo kirungi. Naye obuzibu mbwe ensobi gye ndi mukola ya Jeremiah ate okusomesa. Jeremiah omulimu Katonda gwe yamuwa bubaka mu bujulizi. Bw'amaliriza atambula agende tayogera ku bya bwa Katonda kubanga tannabitegeera. Ngamba Jeremiah simanyi oba gwe gy'oba obiwulira naye ze babiŋŋamba. Sibiwulira naye mbiwulidde leero. Kale kenfunye omukisa ogwo ogw'okubiwulira kambi bategeeze. Neebaza Kristo ku lw'okumpa obulamu. Ekyo nja kyebazanga emirembe gyonna kubanga nze nandibadde mufu. Nandibadde nafa nga naawe tosobola kundaba. Naye guno omukisa gwe nnina tegeeza nina okusomesa. Kubanga Katonda yatonda eggulu n'ensi. Mukwano gwange, mukwano gwo, mukwano gwa Sami. Bwe nzija mu maaso go wano nga nyina package esobola okuyamba omuntu. Nyina gye nja okwetikka package ng'eyina gweyamba, eyina gwetayamba. Nga eyiyo sigirina. Naye ng'ey'omulala ngikola ki? Ogirina. Njirina. Nti bwe nzija wano bwe kye bayita okusomesa. Bannange Jeremiah si ye musomesa. Nze sisobola kusomesa n'amagezi gange ni musiru sitegeera. Sisobola kusomesa kintu kyonna n'amagezi gange. Era sisobola kukola kintu kyonna n'amagezi gange n'ekimalako. Kristo ye musomesa. Si ggwe. Ekyo kizeemu. Kati buli w'otunuulira Jeremiah n'omuntu ali mu kiti ky'obusomesa talina kuyigiriza ku bya Katonda. Gwe weebuuze byayogera abijjawa. Kyekibuuzo kyandibadde munda mu ggwe. Byayogera abijjawa. Ani mboyiza okuba obuza abantu. Of course nyinza okuba mbuza abantu. Naye Bayibuli egamba nti waliwo abaana b'okubula
Kati sisobola kukyusa mwana wa kubula ate ne mutereza mu kkubo ettuufu. So nze kyendaba mu byonna okusomesa si nze nsomesa. Era gwe bw'oba ng'ondabira mu kategori eyo manya nti okyetaaga okunoonya Katonda omutegeera. Oyinza okubeera enoga ne Jeremiah bino byasomesa biki ate asomesa bino asomesa biri. Kankubuulire omusomesa bamuyita omu ye musumba ye mubuulizi ye mutume ye mulabirizi ye mubuulizi w'enjiri. Yalina ebirabo ebi 5 era yabiteeka mu muntu. Era omuntu bamukola nga ali full package. Kasita ozuula omwoyo akutuddemu osobola okukola byonna. Nze ebirabo 5 byonna mbirina. Nzize mbirabako wadde bitegedde entambula mu ngendo. Nzize mbikola ki? Sikwepanga. Ebirabo 5 ebikola ekkanisa ya Kristo. Goza bagamba nti ekkanisa etakeddwa okuba n'ebirabo 5. Ozaali agamba kizimbe. Naye manya ategeeza church nti mu church mulina okubaamu pastor, mulina okubaamu prophet, mulina okubaamu nga bwe biri 5. Nedda baaba. Ekyo tujja kisomesaako. Naye ebirabo 5 full package eri mu muntu. Gyakoma okutegeera n'enkolagana ajjuzibwa ekirabo. Mukama bw'akuwa message. Nagamba genda ogambe Jeremiah kino na kino mugamba kitereeza olwoba mutume. Yafuuse mutume. Mukama bw'akuwa ekintu kirooto nga kigenda beerawo n'okingamba ne kibeerawo oba nnabbi oba prophet. Bw'obeera wano mu kamera ng'osomesa ku Bible obeera mubuulizi wa njiri. Evangelist. Bw'ogenda okukyalira abaavu n'abanaku obeera mulabirizi. Apostle. Kati ebirabo byonna 5 era bwe bw'osanga n'ogamba muze oli mutume gundi nabbi obwo bulimba. Eri full package yonna eba mu muntu. Just enkolagana gy'olina ne Katonda gy'akoma okutuma mu bitundu ebyenjawulo n'obuweereza gye bukoma okukola ki? Kweyongerako. Naye sigamba nti omuntu Katonda amuwa ekirabo kimu nedda. Yagamba kanisa yandibadde bana ebirabo bimeka? 5. Ebirabo 5 kanisa okakasa yabiteeka mu kizimbe. Yabiteeka mu nze yeekaalu. Ontegedde kati gwe nja kunyumyanga naawe kuba kati gwe olabika otegeera mangu kusinga abalala. Naye kyengezaako otegeeza. Yeekaalu ya Katonda. Tosobola kulemesa yeekaalu nannyini yeekaalu kusomeseza mu yeekaalu ye. Simanyi oba muntegedde. Oli bw'agamba nti ze oba okola ensobi ffe okusomesa. Okusomesa tekigenda kukoma, kigenda kweyongerayo. Kuba ne bwe kiba tekiri wano ku Unique Media kijja kuba wala. Nja kusomesa. Ng'omwoyo bwakola ki? Bwagamba. Era omwoyo bw'oba tomuwulira munda munze oli waddembe okomplaininga. Noga nenze Jeremiah bwe muwuliza siwuliza mwoyo wa Kristo gwe nga onyiga weeyongerayo. Ng'olinda omulala. Era paka Mukama lwana kubanga ye Mukama tannakoowa kuweereza. Oli abalala ba Jeremiah bajja okujja. Paka wooliraba omulala n'owuliramu emirembe. Naye nga Katonda yaddira omuntu n'amuwa okusalawo. Kubanga Katonda mu lubereberye bwe yasindika omuntu mu nsi yamuwa nsi kumufugirako. Afuge byonna ebyewalula. Kagamba nga yali waggulu wa byonna. Abe nga yabifuga. Kati Kristo bw'abanga yafuga ennyumba ye tosobola muwa biragiro. Yes. Bw'agamba nti Sami ekyo kiveeko. Tobuuza lwaki. Kubanga nze kambawo ekyokulabirako. Mu kaseera ke tubaddemu ako akaka akasana ko katwokyezza nnyo. Sami asobola okuba n'obwetaavu. Nagamba naye Jeremiah n'obwetaavu bwe buti. Nagamba naye kusinziira ku kyenjagala badde njagalayo kasente bwe kati. Sami n'atunuulira omuwendo gw'obuweereza bwe ng'abantu bamuwa ssente asobole okubaako by'ayisaawo ku kyano ye. N'abala omuwendo ogw'ekigambo kya Katonda n'alaba nga tegugulwa ekyo. N'agamba kati Sami tasobola mu magezi ge kulowooza ekyo. Already Sami yeetaaga ssente. Sami ye omubiri gwe gwetaaga.
yeetaaga ssente. Kati mu ndowooza ye n'amagezi ge tayinaamu magezi gasobola musobozesa nti zino ssente nzigobe. Naye olw'oli kati olwo lw'ofuuka omubaka wa Katonda era lw'oba n'omwoyo w'amagezi. Awo omwoyo w'amagezi wakola ki? Wajjira. Kubanga Mukama alina emyoyo 7 gyonna giri mwani naye ne Sitaani agirina. Kubanga ojjukira omusajja Yesu gwe yagamba nti dayimoni bw'ava omuntu dayimoni omubi agenda mu ddungu. Naye bw'akoma onalaba ng'ennyumba ye mwe yabeeranga nga nnungi addeyo nano n'abalala 7 ne badda bakonsolidatinge ku luno saala gendayo nzekka mujje tuwambe. Okitegedde tuli wowe badde okuba akazimulaazo bakuba bafulumya. Okitegedde kati emyoyo 7 egy'obwakatonda egitumibwa mu nsi n'emawanga gonna mu kubikkulibwa gyogerwako. Emyoyo 7 egyo gyonna giri mwani? Munze. Obwakabaka bwa Katonda buli mwani? Munze. Ekitiibwa kya Katonda kiri mwani? Munze. Kasita nkireeta gy'oli naawe n'onziriza ekitiibwa tuba tukiddiza Katonda. Okuyamba omunaku ali wansi oba oddiza Katonda. Kyenzinze nno tegeera n'ekitulumya omutwe bulijjo butamanya yeekaalu. Butamanya yeekaalu ng'emazima because bw'otegeera yeekaalu nti yeekaalu ya Katonda y'omuntu oyo neibawo. N'okuzimba yeekaalu ya Katonda oba olina kuyamba oyo alina obwetaavu neibawo. Sirabawo nti waliwo ayinza ate okukwata ssente mutugenze kuzimba yeekaalu n'aziwaayo mu kyaki. Y'ensonga yange era nze meseji yange obuweereza bwange Mukama bwe yantuma bwebu. Kubanga yeekaalu yebadde question mark. Yeekaalu kyeki? Tisinga n'ababuulizi b'enjiri bamanya yeekaalu bagenda kumanya enjiri gye balina okukola ki? Okubuulira. Yeekaalu si kkanisa ezimbiddwa zino ennene. Eriko swimming pool, eriko shopping mall, eriko ki okoowa okusaba olina gy'oyambuka ne weebaka. Si yeeyo. Yeekaalu ya Katonda eyatonda eggulu n'ensi bw'aba yennyini akompulayini tinze situla bizimbe bikolebwa na mikono gy'abantu. Gwe n'osigala ng'oga abantu tuzimbe yeekaalu ya Mukama bannange. Anti yagamba tumulizimbira yeekaalu kituzimbe ennene. Balina kyawandiikibwa ekyo. Kuba ne waliwo n'akalala ke bakozesa akawandiikibwa akalala tojjanga mu ngalo, tojjanga ngalo nsa mu nnyumba ya Mukama. Nnyumba ya Mukama. Naye ekibuuzo kiri wano. Waliwo nnamwandu eyagenda mu kyaki n'awaayo eppeesa. Ate n'asiimibwa nnyo okusinga abaawaayo. Naye tubeeremu amagezi. Mu kyaki mwe mubeera temuli balina mapeesa. Kitegeeza kiri kyali kirala. Yawaayo omutima gwe. Yawaayo kyonna kye yalina mu mutima gwe. Nagamba zino ngero ezituyamba okutegeera. Amapeesa nammwe mugalina mugaweeyo mulaba munasigala mu kyakyo. Kikyoyagala okukola. Anti yasiimibwa. Kubanga yalaba nga talina kyakuwaayo. Najjako kye yalina. N'awaayo. Naye yawaayo omutima gwe. Kubanga ne peesa yalina ate bwe yali gye yasigala akwatidde buki. Kati yeekaalu ya Katonda eyatonda eggulu n'ensi yennyini akompulayininga. N'agamba abantu bange situla mu bizimbe ebikolebwa mikono gy'abantu. Agambe ennyonyi eziri mu bbanga zize, ensolo eziri ku ttale zize. Bw'abanga alumwa enjala ani gwe yandigambye? Kati tukutte enjigiriza ey'obulimba eya kitwale. Ntwala emmotoka eno gikwate kugamba nti njitwala. Baba n'obugambo bwabwe. Tuleme waliwo enjiri ey'okuzzaamu abantu amangi tufu nange njikkiriza. Weeri nti omuntu ojja bulamu obujja kukyuka ekijja tambula ate nga kijja kola ki? Tambula. Naye tubuulire abantu okugenda mu ggulu. Tubuulire abantu omuntu ayogerezanya atya ne Katonda. Okuzina mu byawandiikibwa Mukama byatuwadde n'okwolesebwa kwakola ki? Kwatuwa. Kuba ye mission. Kubanga ye mission yaffe mutuyita okukola ki? Okusomesa. Naye bwe tubanga tuli mu byawandiikibwa myaka na myaka tufuna ku bikkulirwa tumanya nti tuyina ensobi.
waliwo ekikyamu kubanga buli muntu yenna awa obubaka Mukama muwa revelation byasomesa era Mukama abikula nagamba Samye ebbanga ly'oweereza obuweereza obwo kakati kusinziira ku kino kikole bw'oti n'ova ku bye wasoma n'obiteeka ebbali n'okola kye bakoze eki kye bakulagidde. awo we tugenda okuzuula nti yeekaalo agiteekamu ebiragiro ate yennyiniyo naye tumanye nti yeekaalo eziriwo zaakolebwa amateeka g'abantu ate n'ekirala sitaani ono bwe yayingira mu bizimbe byammwe ebyo bye muyita kkanisa sitaani yakola enkyukakyuka naye enkyukakyuka ezo ze yakola tezaawukana nnyo na za Katonda. Sitaani kyatasobola kukola ku nsi kuno kwe kuwa obulamu omuntu bisigadde abisobola naye okuzannyira ku bulwadde okuzannyira ku kino akisobola akasente akasobola okulumya akusobola okuwonya akusobola naye tasobola kugaba bulamu buli intano. Kati ate Mukama waffe ekirabo kyatuwa atuwa obulamu obutakola ki obutaggwaawo. Obulamu obwo buli mwani? Obulamu obwo buli mu Kristo. Buli azuula Kristo azuula obuki obulamu. Buli atazuula Kristo tazuula buki bulamu. Kati yeekaalo ya Katonda bwe muba muginoonya musooke mwebuuze nti ekizimbe naawe ndaba Mukama ani gwayagala ani gwasinga okulabirira. Mukkirize nti mmwe musinga okulabirira ebizimbe ne si bye bibalabirira. afe abasinga banaye tubiyooyoota. Waliwo alina ekizimbe ekyakalina bbeeyi yakyukamu kati banga bbeeyi yakyukamu akwatira mu ddoola kati sente kati mu ddoola bazireeta ne bannange omubiri gwa Kristo gwe yatwambaza bwetyo wetugutuusizza. Kubanga amazima gali nti leero wendi naye nkya siriiwo. Bino byonna byenjogera oba bya bulimba oba mazima oba si bituufu oba bituufu, waliwo akaseera ke ngenda okulamulibwa nze nga nze si ggwe. Wabula byonna byenjogera gwe byotwala nti bibi tebirina makulu, nze nina okulamulibwa ku byo. Nze nga nze omuntu omu naawe ndaba naawe olina akaseera kogenda okubeera mu maaso ga Mukama nga naawe olamulibwa ku ebyo biwawulira n'otakola oba bibagamba okukola n'otakola. Kitegeeza nti nze bwe njogera ekituufu nga kye kituufu n'okikola mba nvuddeko omusango, naawe oba tolina musango. Obuzibu bwakuwulira n'otakola. Ono aba avuddeko omusango naye gwe oba nagwo. Nze nzize ne njogera maze okwetikkula oba bituufu oba bikyamu Mukama yakola ki? Yamanyi. Kati byokozesa mwoyo w'amagezi gwe yakuwa mu yeekalo y'entukuvu oddemu obuuze ombuze naye Mukama bwe wantonda n'ondeeta ku nsi kuno kiki oyagala nkole? Nsula mu nnyumba ey'ebbeeyi, nvuga emmotoka ey'ebbeeyi, abaana bange basoma amasomero ag'ebbeeyi, awuti zange tezibeera mu Uganda zibeera wabweru wa ggwanga. Byonna nandibifunye nga si ye gwe wabimpa nti nedda. N'ekyo oyagala mbeere muzi awuti ng'ezo nsanyuse obulamu bwange oba nsanyuseeko naye ku balala basembeze. Osanga omusumba alina ennyumba kuliko sekanolya kuliko amasannyalaze ekikomera fuuti 15 osikaali kuliko geeti 2 eziyingira ewuwe teri basobola nanneibayo kumudduukira kujja kumusaba buyambi. Kuliko abakuumi. Kakati ennyumba ya Katonda oba yeekaalo ya Katonda tugenda kuba tugizikiriza olw'okusinza ebibumbe n'ebifaananyi. Twewale okusinza ebibumbe n'ebifaananyi, tusemberere Kristo Yesu atununula okutujja mu tteeka ly'ekibi n'okufa, kubanga etteeka litta, ennyukuta etta, naye omwoyo wa Katonda ye yekka agaba obulamu. So bw'oba onoonya Katonda gezaako okulaba nga tomunoonyeza mu bintu ebikolebbwa n'emikono gy'abantu. Kale weewaawo kuŋŋaana si kubi, bwe mukuŋŋaana
nga muzze kuyiga ku bya Katonda kati nga bwe tuli wano tuli mu kuyiga oliyo natulaba naye akola ki tukuŋŋaanye tekyandibadde kibi okukuŋŋaana netugabana naye waliwo okukuŋŋaana okusukka nga bwe tukuŋŋaana bajeti za mbaga wabawo ekifudde mu kyaki tusondera TV erimu kuvaako tusondera radio erimu kuvaako TV yandibadde ebeerako ne radio yandibadde ekola ki kubanga nammwe abagoberezi mukimanyi nti omusumba ono TV eno bwebeerako mugenda funa information ennungi gye mwetaaga mumanyi nti Sami channel ye bwe sigala ng'erwanirira emirimu gitambula ne muwokyake muwadde naye agenda tambuza emirimu ki abaana bo tebookya amazima gali nti nange kakondo katono abaana tebookya kyasinze okulaba obukoddo obusinga busanze mu balokole tebagaba kantu konna bya tukolerera ggulu mukama akuwa omukisa mwaweebwa buwa nammwe muwenga buki buwa kati radio bakimanyi nti Sami alina channel eweereza obubaka bwa Katonda ne Sami naye yeetaagamu akantu okusobola okubeerawo mu si kyuma nogwe mulaba anywa amazzi n'emmere agirya nze mbaddeko naye nga mulaba ng'alya kakati bwe tuba tunoonya Katonda abantu abo tubasupporting mu TV zaabwe ne radio zaabwe nti tugirako information gy'oyagala kubanga ate bw'ogisupportinga ne yeeyongerayo omulala naye agikola ki agiraba ne kimuyamba okutereeza omutima gwe n'obulamu bwe naye kati gwe bw'omumma era agenda kuteekawo akakodi ako bwakusabe kubanga radio weeri tejja vaawo kati alina osala amagezi akuggyemu sente naye bannaye bwe twatuukawo tuyinza ovaawo tusobola okuvaawo lwaki singa tumanye ekkanisa ekyo kyo kikulu ekkanisa yaani ate nga bayibuli yo terinaamu bino ekulaga ddala tulina okumanya ebintu ebi okumanya ekkanisa naani musomesa ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.